Sabbiiti ewedde banka ya Uganda enkulu yaggaddewo banka ya Marketawo Credit Bank Limited era n'esazamu layisinsi yayo oluvannyuma lw'okulemwa okutuukiriza ebisaanyizo nga kati ab'ekitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda ekivunaanyizibwa ku kukuuma ensimbi bannayuganda ze batereka mu bitongole eby'enjawulo babakanye ne kaweefube w'okusasula abo bonna abadde balina akawunti mu banka eno. The Bank of Uganda placed Mercantile Credit Bank Limited under liquidation, revoked its license, and made an order for the winding up of its affairs effective June 18, 2024. Bw'abadde alangirira enteekateeka eno, Ssenkulu w'ekitongole kino Dr. Julia Claire Olima Oyet ategeeza nti batandikidde kuba babadde n'ensimbi zitasukka mu kakadde kamu nga batandise okubaweereza ensimbi zaabwe ku lw'omukaaga lwa Sabbiiti ewedde nga baziyisa ku mobile money. Has commenced payment through mobile money of individual depositors with balances of 1 million Uganda shillings and below. Wabula agamba nti abo bokka ng'amannya gaabwe agali ku ndagamuntu gakwatagana n'ago kwe bawandiisiza ennamba z'amasimu gaabwe be basasulwa. Please note that to receive payment through mobile money, the name in your NIN must perfectly match that which was registered against your mobile money number. Babadde n'ensimbi eziri wakati w'akadde n'obukadde 10 ssente zaabwe za kubaweebwa okutandika nga lumu omwezi ogujja nga baakuzifunira ku Stanbic Bank ettabi ery'erugogo kyokka ng'abo bokka abanaafuna obubaka obubayita be balina okugendayo. Payment of protected deposits to individual account holders whose protected deposit is above 10 million Uganda shillings and up to above 1 million Uganda shillings, but up to 10 million Uganda shillings, who submitted accurate NINs shall commence on Monday, July 1st, 2024, and the payment shall be made through Stanbic Bank, Lugogo branch during working hours. Etulubedde lya kampuni n'abo abadde ne akawunti eziriko abantu abangi nga bano basabiddwa okutwala ebiwandiiko ebikakasa obwannannyini ku akawunti zaabwe eri ab'ekitongole kya Deposit Protection Fund ku kitebe kyabwe ekisangibwa e Nakasero mu Kampala ng'abalina amabanja ga kusalibwako. Company, joint and trust account holders with effect from Monday, July 8, 2024, the fund shall start receiving and verifying documents of depositors who held company, joint and trust accounts. These depositors shall be required to submit the documents listed hereunder to the Deposit Protection Fund offices on Laudel Road, Nakasero, Kampala, during working hours. Bank ya Mercantile ebadde ne bakasitoma abaterekayo ensimbi 3533 nga kuba ne 2688 be bagenda okusasulwa kuba ekitongole kya Deposit Protection Fund kiriyirira obutasukka bukadde 10 nga bakasitoma 164 abasusse obukadde 10 bakuyiririrwa banka ya Uganda enkulu ng'ensimbi obuwumbi 3 ze zigenda okusasulwa nga ziyisibwa ku mobile money. Eno ye banka ey'okubiri okuggalwa omwaka guno nga mu January banka enkulu yaggalawo EFC ng'eno aba Deposit Protection Fund bakusasulako abantu ebitundu 76 ku buli 100 nga kino kivudde ku kuba nti bakasitoma abamu tebalina biwandiiko bikwata ku akawunti zaabwe. Nze Maria Monica Nakasumba, Krake STV, Agaleero.